Olwaleero Parliament ebadde alina okuddamu okuteesa ku nsonga ez'enjawulo naddala ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Nga bulijjo olutuula lwa Parliament lutera okubawo ku ssaawa 8 ez'emisana kyokka ebadde ebula eddakiika mbale nga n'ababaka abamu bamaze okutuuka mu kifo awateesezebwa ekiwandiiko ne kifuluma nga kirambika ng'olutuula lwa leero bwe lusaziddwamu. Kino kitabudde ababaka nga beebuuza lwaki amawulire gano gabaguddeko bugwe. Ndowooza nti sipiika ne depute we niwe batambuza Parliament. Bwe kalugye kitegeeza kugiwummula oba ku Parliament tugidissolving buli omu addeeka. Bagamba nti kyewuunyisa okuba nga kibajje bave mu luwummulo oluwanvu ate olutuula ne lusazibwamu so nga n'ensonga ezaateeseddwako eggulo tezabaddemu muzinzi. Tubadde mu luwummula kati lwaweddeko ne muganda mukomewo tutuddeyo olunaku lumu kyali teriyo kutuula bindi kati obudde waffe bamala bwaki kiri wakati wa clerk of course commission eringa etaliiwo because yo yasalawo kuba nzibi okitegeera kati ffe ng'ababaka tuzze batuzizaayo teri agenda wa speaker muga nti lwaki totutuuza tekiriiyo. Bwe togeddeko n'akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi ategeezezza nga sipiika bw'alabika okuba nga yatidde ate okudda mu bukambwe bw'ababaka bwe bayolesezza olunaku lw'eggulo ku buli bw'enguzi. Ebbugumu eggulo sipiika lye yalabye mu house leero atidde n'agamba ababaka bano olaba n'aba NRM nabo bayimusiza amaloboozi gaabwe nga bakambwe n'agamba nti kaadi gyaninge kubanga babadde wabulayo eddakiika nga 10 tuyingire Parliament nga ffenna tuli ready. Mu ngeri y'emu ababaka balaze obweraliikirivu olw'abavubuka abeesomye okubalumba mu maka gaabwe okubabuuza ku buli bw'enguzi oluvannyuma lwa poliisi okubakugira okutuuka ku Parliament olunaku lw'eggulo. Sirowooza nti kiba kirungi ffe ng'ababaka naffe okweyitira abavubuka bano tugambe ndi ate bwe mulemerera kutufuna wano ku Parliament mujje mu maka gaffe ffe abalala tetulina gundi security. Kuba kati nganze baka wonyigira eri ebukooli nze zekka tikijja kuyamba tukkirizaganye nti ensonga eno yakwogerwako. Okusinziira ku babaka abavubuka bano basobola okukozesa amakubo amalala okusinga okussa ababaka ku nninga kubanga ensonga y'enguzi tekwata ku bo bokka. Abavubuka first of all bayina special interest group members of Parliament ababakiikirira singa basooka ne babatuuzaamu oba ne bapetitioninga their members of Parliament abo ababavubuka ne basala amagezi bwetaba basobola okuwandiika ekiwandiiko ekyo kubanga oba oli awo bayinza okwagala okujja okuleeta oba okulaga obutali bumativu bwabwe naye ng'engeri gye bayinza okikolamu oluusi tekwatagana na ngeri Parliament gyetambuza mu mirimu. Ate abalala bawagira ekyabavubuka okubalumba mu maka gaabwe nti oba oli awo liyinza okuba ekkubo okulwanyisa enguzi. Ate batyakuuza nze wange bajje ekaaliro ne kusala amalodi oba kyalira wonna. Abantu baagala kutambula kugenda mu babaka mu maka g'ababaka ekyo nakyo si kibi naye mbasaba abeetororo temujja waffe awaka kubanga nze ndwanisa enguzi. N'akulira oludda olwabula gavumenti Joel Ssenyonyi ensonga eno agyogeddeko. Nga bakozesa eddembe basigale nga babanja mu buli ngeri yonna kuba tuzze tubagamba nti kale oba kati Parliament bagezaako kubalemesa okujja eno ababaka bajja eyo ku mikolo bajja eyo mu makyakigamu bajja mu mizikiti bajja ku mikolo babeere eyo nammwe musigale nga mubanja. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.